era kati Muwanga Kivumbi essaawa yonna todda teweewuunya nga Muwanga Kivumbi ali mu kkomera with evidence nkugambye teweewuunya nga Muwanga Kivumbi ali mu kkomera kubanga olwedde okusinziira ku false information gye bamutaddeko ne evidence gye bamaze okukoktinga Muwanga Kivumbi alina emisango egy'okuddamu nga mikinga kati wansi wano nga bambuka bano babalemesa bali bafuna military escorts bano bajja bayitawo n'amagye tiagasi masasi bano bakasuka amayinja manyina bano abaana Museveni be yakatendeka bazibu nnyo ani atukuba amayinja tulisa ku masasi bakwagala kukuba ku kisasi bakuwulira nga bakwetaaga bwe bamala otuusa bali waggulu ne babaddira wano olubudde kiro waggulu ne babaddira kuba bano bagenda babagoberera bwe babaddira ne babakomyawo misinde ne bayingira galaji bakyama bukyami wa mama wa Muwanga Kivumbi ne bayingira mu galaji kitegeeza bali tebalina walala we bamanyi engeri gye bali abapya ku kitundu ne bayingira munda mu galaji olwayingira mu galaji ne baggalawo oluggi olwa galaji era oba walaba akatambi Muwanga Kivumbi nga ali awaka nga alaga amasasi ge baakubye awakaawe ogalaba ng'oluggi lwa galaji lwonna lujjudde ebituli by'amasasi kati bano bo olwatuuka awo nga bali baggadde oluggi lweppa baatulisa butulisa mu galaji kati bali gabakubira munda wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwebaza nkubuuzako nti wasiibye otya wasuze otya mu nsi mw'oli essaawa mwotulabira ali mu ggwanga Uganda n'okwetooloola olunaku olw'enkya tulonda baloodi kansala tulonda omuloodi wa Kampala tulonda bakansala bagenda ku disitulikiti ne bakiyamaani baabwe so Uganda tukyali mu mudu ya kulonda nyina Sentamu Sewandagi munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna mukugu mu nsonga z'ebyettaka mukugu mu byobuwangwa munnabyafaayo ate era musomesa agenda kusooka kubuuzeeko tugenda tutandika okwogera ebigambo ne Sewandagi buuza abantu banyabo ne basseba abatulaba abatuwuliriza yonna gye musinziira mbalamusizza nsanyukiddeko abo n'abafunye ebirungi mu bulungi nenakuwalirako abo osanyukiddeko abafunye ebirungi mu bulungi wawangudde akalulu naye nga wakawangudde mwalala si kukabba nenakuwalirako abo n'abafunye ebizibu ebitali bimu bakubbye ofiiriddwa olwazizza n'ebiringa ebyo naye njagala kusaba abawuliriza naddala abatugoberera si musango nti bw'otatulaba ofa ffe tetukolera comments nti twagala buli muntu atutereko comments ndabe Mayanja Edward okutukakanako n'atumanyira n'atuyita obubizzi oba tutyobodde njagala okwebaza abamwanukudde Mayanja Edward gwe nga gwe siyinza kukunenya naye onenya omuzadde eyakuza omwana oyo nga mubisi omanyi buli obaleka balowooza nti bagezi toyinza manyi kati guno omuzannyo gwe tulimu olina ogutegeera okitegedde omuzannyo bw'olaba abakomenti baleke because nga ojja nowano noowe ndowoozayo nowa komenti bw'atuula wali awe ndowoozayo mu kuwandiika leero kankubireko kino benga okimanyi oli musajja mukatuliki bw'obeera mu ekereziya erubaga Yezu mwana wa Katonda bw'oyingira mu muzigiti Kampala mukadde n'ogamba nti Yezu mwana wa Katonda basitagafuluza bw'obeera mu muzigiti ekibuli n'ogamba nti Allahu Akbar batakibiira bonna bakola ki bakwanukula toyinza kujja mu ekereziya Rubaga n'okubirayo takibira kikyotegeeza ono Mayanja Edward bw'aba ali mizigiti jengezo zitakibira zibakubirayo amanye nti eno waffe tuli mu ssabo tusinza birala bwajja akipinga quiet Sewandagi omaze obuuza abantu njagala obabuuza obawe lumu n'ennamba y'essimu tutandike namba y'essimu kati sikyagigaba kubanga terina makulu gye bali tebakyakuwa business tebalina kati business anayagala okola business ajja kuteeka mu comment tujja kumwanukula njagala tutandikire ebutambala abantu baafa nabadde nyumyako n'abamu abali mu waka akalulu ndaba baziiseeyo abantu babiri bokka
abe Butambala ate abafando uzanga balinga mu 10 President Museveni mukwogera kwe yagamba nti waliwo plan y'ebijambiya n'ebyalibwa mu Koweri nga basazeewo balumbenga tele center tebabalangiridde n'ebirala ensonga eno Butambala n'empuga yajogeddeko nayogera mu kubalaata okw'amaanyi ng'agamba nti muwanga musaasira naye kirungi yabalaata nagamba engeri gye yafunye ebizibu addeyo mu kisenge yeekube mu ttooki bw'amala okuba mu ttooki ategere nti bali bamusiba akatambaala adde ku drawing board Butambala ensonga eno esobola kunnyonnyolwa etya Muwanga Kivumbi ng'oggyeko kumukuba obukubi akalulu naye ate kati alina n'ekizibu ekyo eky'abantu abafiiridde mu galagi mu maka gaabwe. Ensonga y'e Butambala eyo njagala gikwanaganya ne interview gye mwabaddeko ne Betty Namboze Bakireke gye yayise The Rise and Fall of the Gang of Seven. Lwaki njikwanaganya nayo nti Muwanga Kivumbi ne Betty Namboze Bakireke mu kalulu kano aka 2026 bazanye ekifo kyekimu mu National Unity Platform ebyembi ng'ate bakizanya ku bannaabwe nga be bakizanyaako ate be babafuula kye baali. Kati Muwanga Kivumbi ebizibu bimutuukako weetaaga okuba omusajja omugunjufu ennyo nga bwe walabye Mathias Mpuuga Nsamba n'oyogera ebigambo byo wadde nga muli munda mu mutima ogamba nti kaakirabe naye ng'abantu ababiwulira bakulaba ng'onyoledde wamu ne Muwanga Kivumbi. Ffenna tunyolwa ne Muwanga Kivumbi era tumunakuwalirako y'omu ne mukwano gwaffe Lutamaguzi Semakula ow'e Nakaseke. Naye ekibuuzo ekikulu kijja nga kibuuza kiva mu lugero lw'Abaganda ndi Sekamuli kansaze nga ggwe akagogombodde. Muwanga Kivumbi bino ebyamutuuseeko byabadde bisaana, byabadde mu ngeri yabalwejiira ng'ensimbi egula muwogo anti dda wabangayo muwogo ow'obutwa ng'ogenda mu katale gwe kennyini n'ogula muwogo ow'obutwa n'omuleeta ne bamufumbira abaana bawaka naawe n'oli ate ne mukola ki ne mufa. Abaganda ne bagamba nti balwejiira olumbe ng'ensimbi egula muwogo. Ekimu ku bisinga okunakuwaza nti e Butambala obulamu bw'abantu bwagenze. Si Butambala wokka n'ewaffe Matugga waliwo bwagenze. Waliwo ne mutabani wange oba omumanyi bamuyita Waswandigeza abadde ne Katooke ebbombe eyo bano bajja okwekalakaasa abo bayitawo bagenda kasajja kato ne kavaayo kayimirireyo waabwe ku kikomera bwe kati ebyo bano byokulaba yono gwe batraininga nti buli gwolaba ku basasi yakakubye essasi mu mutwe ne kakola ki ne kafa tibinyo. Naye jjukira lina kugamba nti Mwami Museveni we tuli olalo mu Uganda ye largest consumer wa false information. So Muwanga kyayogedde kituufu. Si intelligence. He is the largest consumer of false information. Is the largest consumer of intelligence. Mwami kati gwe ekyo kikyo. Era ye bw'aba akonsuminga amanyi nti akonsuminga intelligence. Kumbe kifaanako ng'omuntu bw'anaakuleetera emmere erimu obutwa gwe bw'ogirya oli omanyi olya mmere naye ng'ate olya buki butwa. Kati ffe abamanyi information gye bawa Mwami Museveni, he is the largest consumer of false information. And false information tebasoose gikonsumingira Mwami Museveni. Ne ku Obote abasirikale abattanga abantu bamuwanga false information. Era omusajja bakubanga essasi ng'agambirawo nti oyo abadde anzijjako emmundu. Eyo yabanga false information kubanga akusse n'agamba nti obadde omuggyako emmundu. Ate togenda kwewozaako kuba ofudde. Omaze okufa. Kati emmundu obadde ogimuggyirako wa?
Mwami Museveni bwe badde ayogera mu interview ye yagambye nti bamugamba Muwanga yaorganizinga ab'ebijambiya ne bagenda ne balumba police post n'alaba ne Kituuma Lusokye. Omanyi Kituuma Lusokye mukwano gwange nnyo. Mwemanya kuvadde bamwakemanya. Situakemanya. Kituuma Lusokye namumanya ng'akyali eddisi wa Kale Kayihura. Yaliko eddisi wa Kale Kayihura. Yes sebo. Era Kale Kayihura bw'ava ku bwa IGP Kituuma Lusokye ne basooka bamukuba akatebe gye bamujja n'addayo ku training gye yava ne bamuleeta mu Kampala. N'ava mu Kampala omwo ng'akulira polisi ya KCCA okujja kati w'omulaba waakola ki okubeera kati omwogezi wa naye mulabye nga yakayingira polisi. Era olwayingira polisi olwava mu training n'afuuka eddisi wa Kale Kayihura oyo Kituuma Lusokye. Mukwano gwange nnyo nga bw'okiwulira. Era mumanyi tumanyiganye naye akola ki naye amanyi. Era luli nga tannafuuka kino kyali nali nganga nina n'ennamba y'essimu nga nsobola omukubira n'enjogera naye. Ate kati anti kati kasita tetukyawuliziganya. So Kituuma Lusokye yagambye naye namulabye nga naye agamba nti bali baataakinga poliisi ekiro era ng'alabula bannayuganda obutaataakinga poliisi. Ekisooka mulimu ebituufu n'ebikyamu mu nsonga zino. Ekisinga okuba ekikulu abavubuka bano tebalumbangako poliisi naye balumba abasirikale. Kubanga bugamba nti kubanga Kituuma baba ayogera agamba nti kyabulabe ennyo ba civilian okulumba military installations and at night sawa 8 tebakikola. Naye ekizibu ennyo era nali wano naye nkugamba nga mukwano gwange Abibu Buwembo twali musanga wano n'agamba mbona nkati nzimbye eggaali eyange ne mbagamba nti akakazannyo ke mugendamu President Museveni omuyeekera yabasinga okukazannya. Naye President waabwe yabagamba buli omu azimbe eggaali. Nze ne mbalabula President waabwe yakajja mu byobufuzi yabijja mu 2017 mu 2016 bwe twali tuli mu kulonda Kizza Besigye baamusibira awakaawe. Bobi Wine n'alyoka agende wa Kizza Besigye n'amukubira akayimba topo wasituka tutambule. Waviira mu music okuyingira mu politics. Okitegedde kati binajja mu bijje nga nange bwe natandika okuyimba enkya. Bwe natandika okuyimba enkya abatanaba kamanstaringa bulungi. Bwe natandika okuyimba enkya nteekwa kuwuliriza Bobi Wine. Because akibaddemu akitegeera kati ekizibu kyalema Bobi Wine kwe kuwuliriza ffe baasanze mu bino. Omuntu abeerawo n'agamba nti abo banaakugamba ki omanyi bannayuganda no balowooza era linagenda ne ngamba nti tubaaniriza bannaffe mu liigi y'aba political failures kubanga ne Uganda bantu bamanyi nti atawangula kalulu ye political failure. Ne beerabira nti mu politics mulimu achievements ezisinga okuwangula akalulu. Era mulimu abantu bangi nnyo abaawangula akalulu nga obanoonya ku ground tosobola kubalaba. Noonya Wakayima Musoke Nsereko ewaffe. Kati njagala tudde wali kuzimba eggaali. So nkugamba ebutambala nkugamba Muwanga yazimba eggaali n'agitwalayo. Nkugamba twali wano ne Habibu Buwembo ne mugamba akakazannyo ke muyingiramu ako kuzimba eggaali omuyeekera Museveni akabasinga abasinga okukategeera. Era ne mugamba nti kuli bantu 10 bonaazimba ku ggaali yo abatasukka abataka wansi wa 3 bajja kuba ba Museveni naye nga bali ku ggaali yo nga be bagifuga nga be bagiwa ebyokukola nga be bagiwa n'ebiragiro nampakanya. Muwanga Kivumbi yazimba eggaali n'agigulira ne drone. Kyatamanya nti mu ggaali eyo mwalimu abakozi beeno buli kye badesigninga okukola bali baba bakikola ki bana musajja kati banasobola okumuggyako ono. Abantu abattiddwa e Butambala ab'oku Butambala babadde kaaba ate ne bagamba nti basse 10 abantu bafudde sibali 10 bayinza obba basukkamu.
Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Butambala wafuddeyo abantu 2 bokka. Abalala baawa bali mu gaali ya Muwanga Kivumbi gye yazimba byatambulanga nabo. Nawulidde n'abamudo waffe Nansana municipality. TV. Era Muwanga Kivumbi n'aba wa drone eyo erigenda ku poliisi yagiwamba ne bagitwala. Kati bano kye baali balina okugamba Museveni nga bamaze okutta abantu abo bonna kumugamba nti bano baze ne baataakinga poliisi. Ne Mwami Museveni avayo n'akyogera ekyo. Mwami Museveni yeerabira twalinako project olumu baagiyitanga professionalizing the army. A professional army tasobola kutta muntu atalina mmundu. N'oba oyina emmundu atasobola kutta. Njagala tunulye professional army kyekola. Walabe eggye lya United States of America lyakwata ennyonyi 100 mwaga balanga ku buli nnyonyi kwaliko abasirikale 10. Be basirikale 10 mwebi ne bayingira Venezuela mu lubiri lwa president ne bakwakulayo president ne mukazi we naye batayo abantu 100 mu lubiri nga bakuba enkambi 11 ez'amagye. Batayo abantu 100 bebayogera kaabo so wanda jiroza tukuba tukonsuminga mikutu gye andi gye nkugamba batosobola kuba nkambi 11 ez'amagye bw'okuba military installation n'okuba n'ekibuga Caracas kyonna kyonna ekya Venezuela n'ogamba nti oseeyo abantu asatu bakulimba. Bw'okuba military installations balina omanyi mu barracks bw'okuba wabaawo buli awali support weapon gye bakuba kaso kuba support weapon abo ba neutralize tebasobola kujja naye professional army teyinza kulumba abantu balina bijambiya ne bakuba masasi nebo babade ne bijambiya okusinzira ku information gyo tebabade na bijambiya kati embere eno akanyolagano kano katukawo kati abamaje ne batuko kuba masasi abavubuka bano balina emiggo era bali betebikoze ku olu ku saawe eyo bakubira bali batandise ku macha nga bakuba emboko bakuba abantu egali ya Muwanga Kivumbi ngefuuse ekizibu ku kyalo era ng'ejjira bugizi mu drone ne basiba ne bakuba bakubye kubanga akazito kaali kabatuddeko nga bakimanyi nti akalulu tekavaayo kati Muwanga n'afuna ekizibu nga gyawangula bw'afuna obululu 100 mu Kiibisero njo gy'afuna 85 oba 9 lenji nga ntini kati ate mu Kiibisero njo jinga gyawangula nga bw'afuna obululu 10 Muwanga Kivumbi afuna 15 kati nga bw'ogatta bugasibwa oti renji amadinyirawo nti tewavaayo wannamusinze 10 namusinze 2 ate wali nansinga 8 ani abawangula bwenja mu Kiibi kati ebyo byabanga byangu nnyo byakulaba kati bano ne bagamba nti kasabbo obwava ewaabwe gye bawangudde butuuka ne baddayo wansi ku luguudo kubanga okuva wa Muwanga Kivumbi lyekkubo erigenda wa Muwanga Kivumbi lyekkubo era lirigenda ku district awabadde Tale Center kati wansi eno nga bafuuse ekizibu tebaagala kukkiriza motoka za Electoral Commission ezireeta obulubuli obuveeri ne bana abatwala DRA form abamukiibi kwambuka kati bali ne bafuna military escort ne police nina ne gwenda binga ali awo asiriwaza mbusimanyi gundi yawangudde oyo Serunjogi
mbu mwana wa mwanyina wa Gobi mbusimanyi mwana wa Jerusalem Saleh mwanyina wa Ramadhani Gobi yamzala oyo muvubuka muganda wa Ramadhani Gobi ba Luganda yes Gobi ono ali mu PSST okay permanent secretary to the treasury emboze eri okiraba kati wansi wano nga babasalako kuba yali gaali babalese bakifuba titwabagamba nti egaali ezo nga mbalabula nti abaana abo egaali yo bali abasatu abanaabako aba Museveni abagikontrolinga nawe bajja kuba bakusinza amaanyi toyinza bawa biragiro kuba balina gye bajja ebiragiro kati bano banoonya musango gwe banaateeka kuggwa ekivumbi bakukwate kati bano abali mu gaali bateeka okukola bye bakola bikuggyeko omusango gunakwata era kati muwanga kivumbi essaawa yonna todda teweewuunya nga muwanga kivumbi ali mu kkomera with the evidence nkugambye teweewuunya nga muwanga kivumbi ali mu kkomera kubanga olwedde okusinziira ku false information gye bamutaddeko ne evidence gye bamaze okukoktinga muwanga kivumbi alina emisango egy'okuddamu nga kati wansi wano nga bambuka bano babalemesa bali bafuna military escorts bano bajja bayitawo n'amagye tiagasi masasi bano bakasuka amayinja manyina bano abaana Museveni beyakatendeka bazibu nnyo ani atukuba amayinja okutulisa ku masasi bakwagala kukuba ku kisasi bakuwulira nga bakwetaaga bwe bamala okutuusa bali waggulu ne babaddira wano olubudde kiro waggulu ne babaddira kuba bano bagenda babagoberera bwe babaddira ne babakomyawo misinde babakomyawo emisinde ne bayingira galaji bakyama bukyami wa mama wa muwanga kivumbi ne bayingira mu galaji kitegeeza baite balina walala we bamanyi engeri gye bali abapya ku kitundu ne bayingira munda mu galaji olwayingira mu galaji ne baggalawo oluggi olwa galaji era oba walaba akatambi muwanga kivumbi nga ali awaka nga alaga amasasi ge baakubya awakaawe ogalaba ng'oluggi lwa galaji lwonna lujjudde ebituli by'amasasi kati bano bo olwatuuka awo nga bali baggadde oluggi lwe baatulisa butulisa mu galaji kati bali gabakubira munda ne bamala ate oluggi ne balukola ki ne balusamba kwe kujjayo egyo emirambo ne bagitwala so kati eyo incidence bw'ogitunulira ogyetegereze ojja kulaba nga ebyagirimu tibyali birungi so muwanga ali mu buzibu essaawa zino anti olw'okukuma omuliro mu bantu kuba kakati eggaali eyo because nekino ekyogamba nti abantu babanga balinga 10 nga babiri bokka b'ekitundu kitegeeza nti ogwo nagwo omusango gwe wakoze okuleeta abatamanya ngamba mu kalulu anti kati olwo bomaze okuyamba ono abadde akwetaaga akujwetekako ebikikinike okwate okuteekako emisango emituufu era Museveni wamulidde nga agamba nti ekyo tekiri wa muwanga kivumbi yekka baatuula mu lukiiko ne bateesa era buli omu yalina drone tubamanyi so baali baagala nti obwegugungo obufaana bwe butyo bubeerewo kati ye kyava gamba nti bano ne tubanguyira ne gabalya okusobola okutiisa abalala naye nabo tubamanyi awo wali obuzibu tegeeza afuna information okuba mu ba agent be yasindika mu ggaali z'abano muwanga kati ono omutemu ayagala okwejjeereza nti teyasse bantu yasse ababadde balina ekigendererwa okuwamba poliisi bagijjeko emmundu batandikire awo olwo ng'alina ne information agagamba ne Nansana kuba lwaki olowooza bakikonnekitinze Nansana ne Nansana bakikonnekitinze anti bagamba mbu abamu ku bali mu drone kwabo abaafa bava Nansana lwaki baddira Butambala ne bagikonnekitinga Nansana ojja genda okuvaawo nga bakikonnekitinga ne Luddawa n'Ekira bw'ovaawo Ekira nga bakonnekitinga n'Entebbe bwe bava Entebbe nga bakonnekitinga n'Empigi ewa Kiyaga Hilale olaba bakola saako yaabwe kati olwo wakati nga batandika kuyoola nga abayoola enseenene kati owuli olwatubadde tulina oluvuvumo nti enkya abantu bagambye ku Lwokuna bagenda kwekalakaasa bagenda kukola kiwali okwekalakaasa sinzigu kuli Luddawa naye kati abantu abagala okwekalakaasa lwaki bayogera ebintu ebyo mu public balina kera bukezi ne bakola ekintu ng'oluntu tutategedde nakugamba luli nti Betty Nambooze bakireke
bwabanga intelligence ye yamuwa amawulire n'emutegeeza nti ku basirikale 11 kuliko ayina amasasi omu yekka. Lwaki Nambooze yavaayo mu lujjudde n'akyogera ku kamera ng'ate bakitegedde nga kyama. Kati njagala otunulye gwe wammwe tunulayo kati gende tunulye abasirikale nga batambula mu layini yaabwe. Akulembedde batunulye kati kuba olaba mu layini kati ababiri abakulembedde ba poliisi. Akulembedde mukazi addako omusajja ayina emmundu, mukazi ayina omuggo, addako omusajja ayina emmundu, addako w'amagye wa UPDF tayina mmundu alina omuggo naye ayina magazini z'amasasi wano n'emmundu ye togiraba. Okitegedde? Ddako olabe addako era naye w'amagye owookubiri talina mmundu. Ow'amagye owookubiri ayina, ow'amagye akulembedde talina mmundu, owookubiri ayina emmundu. Owa poliisi addako ow'amagye addako ayina emmundu, owa poliisi addako talina mmundu. Kati bali bakugamba nti omaze obbabala nti bonna omwenda omu talina masasi. Kati kikyakoze ku 11 mulimu 5 tebalina mmundu, mulimu 5 balina emmundu, omukaaga tegulina mmundu naye ng'ate gulina amasasi. Olowooza bategeeza ki? Aliwa Nambooze oba Museveni. Nambooze akubuulidde kiri, Museveni abaleese ku layini nga tebalina na mmundu, kubanga gwe omugambye nti buli alina emmundu teri mu masasi, naye bano balina amasasi. Aba akuwuddiisa ayagala otwale kiri ekya Nambooze. Kati omusirikale ono gwolaba atalina masasi, ono alina amasasi gokka wano omwenda ye nannyini mmundu wa poliisi akulembedde gy'akutte. Ono alina amasasi gano akuba alina magazini nga 6 ziri wano, ago 180 n'agali ku mmundu eri 10 210. Kati yakozesa operator weri emmundu. Kati gwolaba oli alina akamundu kamu talina masasi, naye wakati awo banadashinga dawuni bati okugira kuti ngone emmundu yagirina, yeye kanywa musaayi atulisa mutwe ku mutwe. Kati bwe tubitunuulira twagala tubyetegereze tulabe kojja wange bitutwalawa mu mbeera gye tulimu eno. Obuzibu bwe tufuna tubufuna n'emikwano gyaffe abali mu diaspora. Olabye nze wano nga njogera, mbadde njogera ne mukwano gwange ali London eyo, ampeereza akatambi nga kaliko omutwe gugamba nti Traore president wa Burkina Faso alabudde Museveni e Uganda. Kati mu bigambo bya Traore ng'ayogera agamba Museveni nti UN yayisiza ekiteeso ng'ekondeeminga Museveni olw'okusindika ab'amagye mu maka ga Bobi Wine mukwano gwabwe ne bamukwata. Ne muddamu ne mugamba nti naye mwe lwaki mugamba ayiteko wano mu consuminga false information, kubanga nga baakamala otugamba nti helikopita y'amagye yasse wa Bobi Wine ne bawamba Bobi Wine ne bamutwala. Poliisi yeegaana era neegamba nti Bobi Wine waali awakaawe. Nga poliisi yakamala ekyo nga ne internet endaba kuddako X handle gye bayitanga Twitter eya Bobi Wine n'afulumyako information ng'agamba nti ndi safe era awaka navuddewo dda. Naye nga adimi yawandiika. Ne tuddamu ne tuddamu ne tulaba akatambi akalala nga Bobi Wine ali kayumba akakadde ng'agamba nti bali magere banninze, naye ono ye Bobi Wine yennyini omutuufu. Ako ne kabula. Ne tuddamu ne tulaba akalala nga Bobi Wine waliwo kateni eriko bendera za Uganda, eriko kala za flaga ya Uganda. Kati nze nakye nali sirabye emabega waako eri waliwo ng'ebizigo. Kati kuba nali mugamba nti oli yaŋŋambye nti awo eyo American Embassy eyo yabadde nga nti gwe tulula mu kantu ako emabega waliyo ebizigo, eyo tosobola kubanga ali American Embassy, tebaayo bizigo ebyo, simanyi bikyogero biki awo walala. Yeno yawakana agamba nti ezo videos Bobi Wine yazikwata nga tetunnaba na kulonda. Nakyo kisoboka.
era yagamba nti Bob Wine gyali ewakaawe ye kyalemerako. Kati njagala njagala okulaga information nga bwe befaanana. Nze njagala kutwala bigambo biri mu katambi ka Bob Wine. Babadde banteeza awaka naye mwebale kunsabira awaka nsobodde okuddukawo nga banteezeewo era ndi safe. Kati ona akonsuminga information endala akugamba nti aba UN balabudde gavumenti okukwata Bob Wine. Tolabanga eba false information. Ono nakuweereza akatambi wakalabako olinga gundi atugamba nti wetwogerera kati president amaze okuwangula akalulu n'ebitundu 7 ku buli 100. Ngani ayogera? Yali Lumbuye. Bibideke naawe. Kati Lumbuye atali mu Uganda asobola ati okugamba nti kojja wange nze mu intelligence gye nasoma, any false information is not false until proved false. Amawulire ag'obulimba tebubeera bulimba okutuusa nga omaze okukakasa obulimba bwaki bwago. Kati twala ekyokulabirako. Omuntu amaze okugamba nti tuwangula akalulu bwe tutyo. Okimanyi nti eriyakkiriza nti akalulu baakawangula? Bayitirivu. Naye katwala ekyokulabirako. Mu Kiruhura district wabaddeyo obululu. Nenjala tusoko tumalirize muwanga. Ngenda kuddayo wali. Nja kuddayo wali ndoke nkuze wano. Mu Kiruhura district wabaddeyo abalonzi 9,900 ezo n'abagwamu. Ku balonzi abo 9,900 ezo Kyagulanyi afunyeko obululu 160. Museveni n'afunako obululu 9,110 n'obugwamu. Kati bw'okwataako ku kaka district yako n'okagatta nojja n'oleeta ne wane wa Kyagulanyi we yalondedde. Gwe bw'ogattagatta obululu obwo olaba nga Kyagulanyi afuna ebitundu 7 ku buli 100. Sobola wa muwanga Kivunge Butambala. So mu bufunze ensasagge zabadde zino okubeera mu constituency ez'enjawulo tezabadde mu baana ba constituency. Buli muntu yazimba eggaali ye okusinziira. Abaana bano abasinga obungi zino eggaali abantu balinganga bazizimba nga batambula nazo. Wano waffe mu Nansana municipality Kaana Kambata yalina eggaali ssebo. Eyo yakuba Wakayima n'emujja mu kalulu. Nga Wakayima buli wagenda bamukuba. Naye nga ku kyalo kuba kuba abantu obabuuza abavubuka nti awo baawa nga tewali abanje bava. Abaana batalina byakukola wano mu kibuga Kampala bangi. Ono omusajja Sobi gye baamutire Sembabule yalina abaana basukka 10. Gomba. Basukka 10. Naye nga bona agenda kutaka kukuuma. Naye nga abakuŋŋaanya. Ffenna gye tukola emirimu gyaffe egy'ettaka. Abaana bwaliwo omuvubuka abatuleetera. Bw'oba oyagala abaana bo 50 n'omanya nti buli muntu akusasula emitwalo gyegi buli lunaku. Ne bakola omulimu gwabwe ne bakola ki? Ne bagenda. So ekyo ekyokuba nti poliisi yo kati kyekola eyita mu tteeka nti etteeka ly'ebibonerezo DPP yekka yalina obuyinza okuwozesa emisango egya naggomola egiri criminal. Era ne bwe muguwaaba mmwe private prosecution DPP ajja n'agubajjako. Teeka limukkiriza bulungi okugweddiza bw'aba yagadde okubejjeereza n'abakola ki n'abejjeereza ne bagenda. Kati nabwe ekityo tajja kuggula ku bapoliisi bano abassa abantu emisango. Agenda kuggula ku Muwanga Kivumbi omusango era tojja kwewuunya nga Muwanga Kivumbi bamuguddeko omusango gw'okuviirako obulamu bw'abantu okufa. Abo bibassa ate bo nti basajja b'e Nansana singa tewabaleeta Butambala tebalifudde ate balisanzeewo abasirikale obakuba amayinja baffe. Kati Muwanga Kivumbi omulaba wa? Ebizibu bingi saawa zino tumusaasira naye bambi naddala ffe abaali bakomuledi be wadde yali yatwerabira naye mu kaseera kano bwe tutunula ebizibu byalimu nti Kibuyaga musajja yagamba nti Kibuyaga bw'aba agenda ne byataleeta abikola ki? Abitwala. Kati okumaliriza kwa Muwanga Kivumbi okuva mu byobufuzi
kubi singa Mwanga Kivumbi yakoma wali kweri interview gye nakugamba gye mwamubuuzaamu ku parliament Katonda wattu n'agamba Bugambya ba National Platform nti temumpa kaadi yammwe mukole bimwagala nze n'ebyobufuzi mbinyuse singa kati ffenna tugira bugizi tuti yandibadde muzira naye kati is becoming a disgrace era agenda kuwunzika ng'ali mu kkomera ne Kizza Besigye ate gwe babadde bajooga ennyo kati simanyi oba Kizza Besigye bw'alaba kuwayiswa mu ffumbiro banyumya mboozi ki wayiswa yagawulidde ndowooza nti teyawangudde n'akaaba amaziga agajjulujjulu n'akuba n'omutwe bagambye nti ali mu isolation ward kubanga yakuba omutwe ku kisenge ng'ayagala nakwetta ne balyoka bamutwala mu kasenge bamonitoringa buli kiseera kituufu kuba munnaye embeera gy'alimu nga tofunye nakafo kabaka wa parliament ye yali amanye ekintu kimu kyokka ne bw'omulaba ali strong nti akalulu ngenda kawangula naye bw'awangula akalulu olwo bwali badde buvunaanyizibwa bwa gavumenti okumuta okulaba nti yabamuta alayire kuba olaba mubaka wa parliament kati ekyo kyokka kyeyali asibiddeko olukoba naye unfortunately kyakoze eki kyaganye naye bwetyo mukwano gwaffe Mwanga Kivumbi tujja kumusaasira naye bangi bagamba nti Mwanga Kivumbi era waliwo kyagamba nti Mwanga Kivumbi bamubbye akalulu naye nze nali wano emirundi egiwerako nenkugamba nze obanyisala kwogera byange byanjwanjwa nze ebintu ebiseera ebisinga obungi byemba njogerako mba ne bwino ebiseera ebisinga obungi mbeera ku ground ngera bwalabye olumuvuka atuvuma mu komenti mbusimanyi bali betwayogeddeko nti babawa sente njagala mwami gundi omanyi kibamusa wandagi oba kutwala mukomera mu kooti oyinza obiwoza kojja enguzi ng'omuntu agiridde teba na bujulizi era alidde enguzi asobola okwekangabiriza kojja n'akuloopa nti baakoze eki nti wamulebudde naye nze ebyange byenjogerako oli ne bwampawaabira nti namulebudde nja kukkiriza nti namulebudde naye njagala gwasigadde ebweru ogambe ki otunulira abantu bena kugambya abasatu mwami Nalukoola mwami Lubugundi Mulyannyama ne Zahara Luyirika si yekka ate tunuli abaka ba National Unity Platform bonna kati kumpi abali wano mu Buganda be balonze ombulire yogu asobola okuyisa mu kamwaka ekigambo protestive vote ogabugami protestive vote okigambo no kiwandiika obuwandiisi ku TikTok account ye oba ku Facebook page ye oba ku Twitter handle ye gwe balangiridde nga bamulangiridde ku bubaka bwa parliament kubanga be baali bagenda mu campaign nga bagenda okunoonya akalulu omulamwa gwabwe omukulu gwali kanoonye kalonde kakuume okabanje nga babanja kaani baali tebabanja kaabwe kabaka ba parliament baali babanja ka president Zahara Luyirika nga omaze okuwangula wali Luyimbazi Nalukoola nga omaze okuwangula wano gwe Mulyannyama nga omaze okuwangula wali olinda kyokubanja ka president kotugamba nti president yawangudde ensonga lwaki basirifu ffenna tukkiriza president yakoze eki yawangudde bamubbye bubbi lwaki tukabanja naye nga obudde buli gwe bawa declaration form ewa certificate ngaddukawo buddusi naye ekisinga okubeera ekyennaku nti bannaabwe abadde bakyali mu buzibu nga Charles Matovu wano Wakiso bano bazambali bamaze balangirira badduse 10 ne babaleka bagenze zambali olwamulangiridde yatandise kama tubaza Mukama Katonda wadde baganye okutulangirira naye ffe Mukama badde nkuluda lwaffe struggle yaffe etandise biki teyabudenga bonna bagenda mu kalungo omulamwa gwabwe guli kalwaka ka president protestive vote era protestive vote kali ka president sikabaka ba parliament okitegeera negwe bawangudde enyini Secretary General Rubongoya Secretary General wa party tasobola kuyisa kiga tayinza kitegeeza bano abasajja bandi babakoze endagaano okubalangirira Wakayima Musoke Nsereko emu ku nsonga ezamutwala mu parliament kamba kule avuka bano baali bana Wakayima Musoke Nsereko Mubaraka Munyagwa waliwo omulala bamuyitanga Kisekka bantu balamu yali meya we Kakiri waliwo n'omuvubuka omulala ye Faruku Sebandeke naye abeera Kakiri baali bana ekyabaleeta mu campaign owokutaano ye Ssejjirinya Muhammadi balina amaanyi mu kuorganizinga demonstrations nga tukyali ne Besigye nga bakugu
Wakayima endagaano gye yakola n'abasajja yali egi nti Munansana municipality emyaka gye nnaamala mwegi nga nze mubaka wa parliament temugenda kuba kwekalakasa yadde okumu bwe kuti era okyabadde olaba bamenya amayumba g'abantu mu lubijja okuva eri paka eri Wakayima n'atalinyayo Wakayima ne wamane kino ekisanja kye tumalako ne mu Kampala mwennyini sirabye mu kwekalakasa abantu bakawali abaani baani nga baorganizinga okwekalakasa nakugamba nti gire emyaka 5 gye tumalako gavumenti ya Museveni teyayimportinga tear gas kubanga abasajja bali kubo era bayimporters ba tear gas abalinga nga bamufunamu ssente kwiza beesije kino ekisanja kibasaze nendoza nekino kitugenda otandika nakyo kigenda bagwa ekiti abano kati ateka kati mbuli ayani agenda okuyimirira mulyanyama kwe kumala omulangirira n'afukamira yafukamira n'asinza n'asujjuda so Eugenia Nasoro sisobola kumulaba nga agamba abeerubaga tayinza yadde okuwandiika ku TikTok account y'ekigambo protest voting nga bukalaba ku Dogo Nation president wa Dogo Nation akayinaawo mu koona protest vote tasobola bakawali abona tebasobola Lutamaguzi Semakula wamulabye nga akuba miranga akolima bukolimi abanja kake naye era yabadde akolima bukolimi okokye yabadde tabanja okutiba kuyita kubanja ndabagamba nti basituke babanja akalulu wa ne Lutamaguzi ono kati tuvudde wa Muwanga tugenze wa Lutta atuse nokola obutambi nga talina mungatto bwana bukanye okuleekaana yetamanyi nti tebumanyi nti yali mu bizibu taata abula bukuba bukubimpi Jagezaako watuuse olwaleero manyi kugezaako kunoonya mukwano gwange oyo Lutamaguzi Semakula ndabo baanakkiriza okwogerako nange Lutamaguzi yeetaaga okusooka okukkiriza nti akalulu ako akabalenga maama we nti agenze nti yafudde bw'aba yafudde takyasobola kudda ngulu terafo bw'aba takyasobola kudda ngulu nkoze ntya okubudaabuda bato bange tubeerewo mu nsi abasigaddewo tugumire ekyo otherwise Lutamaguzi wa teyekompozinze ojja kusanga nga bamututte butabika ate kati ye egyo emiranga gye wabala byatema omanya abantu beerabira bano abaana abeera mu tocha houses abo balaba bwe bakkuba nga tokaaba bw'akuba wano n'awulira nga tokaabye ng'ayongerayo awalala w'amanyi nti waluma bw'alaba nga tokaaba ngadde awalala wasinga okuluma kwegamba ekibasanyusa kulaba ng'okaaba kati egyo emiranga gye yabadde atema gye gisanyuse yabadde amugye mu by'obufuzi yakalabe yepankanga abakonjo omugganya mwamba gwabimba olunaku olumu ne gubayira amazzi ne gutwala amayumba gaabwe n'abantu ne bafa kati mu nkola yaabwe y'ekirogologo na biki na biki omufumu n'abagamba bafumbe amayinja bagooke n'enku bayokye omugganya mwamba kati ne batyaba enku nnyingi ne bakuŋŋaanya amayinja mangi ne bagookya ne gengerera kati bakwatanga ejjinja limu n'ebyayi ne balisuulayo mu mugga omugga ne gwesasa bajja cwa ne bakuba enduulu ne babuuka nnyo ne balalyenga nti naawe mubuku otaaga nga babuuza nti naawe mubuku okaaba kubanga omugga ogwo nga bo basanyufu nga balowooza gukola ki gukaaba so mu mbeera eno mwami Lutamaguzi gyakoma okukaaba bali basanyuka kati olaba omuntu anakuwazizza abamuwangudde yempuuga abamuwangudde tebayinza nakuyisa kivvulu kubanga talaze n'amaziga gonna nesseggona waako nessemuju seggona omulabira bwakuwadde obwako oli macuwa ate nze kojjan era kyova olaba bano abatuwa comments ez'ekisiru nga tebatugoberedde baba babi nnyo najja wano ne nkugamba nti Walukaga bamuwadde ssente yayogedde endagaano ye ne mbagamba nti ssente endagaano wadde yogera milioni 3 mwaga teziri 3 mwameka negamba nti Magola afulumiza milioni 2 ekikumi mwana bali be bakitwala 3 ono ye yabikola ki yabitwala ne bagamba Sewandagi osamwasamwa n'ebigambo owaayiriza okola ki mbadde ndyawo nga ntambula ku TikTok ng'akatambi kano naye kati Walukaga kiki ekimutawaanya eyamuwa ssente yamuloze ebyayogera byaki
kati anti waluka omanyife nagamba sika kasante anabeerako mbaka wa parliament nze nakugamba kojja wange gwe wambuuziza mbu nakugamba ngenze ku nsozi kusabira gundi wange era bagambe nti Segona yakwata kyakusatu era nompangula atakwatanga kyakusatu yakwata kyakusatu gekebera liza sezo ate tuki zibizome yafuna bumeka ayawangula Magola yafuna bumeka alindako Segona wakusatu sibe bakola gamba nti eyawangula Magola ng'alina obululu 10,000 mu kino owokubiri ye gundi ng'alina obululu 7,000 mweziti yono okirabya kati ffe bwagamba twagenda mu nsozi nga tugendeddeyo bwerere ffe tetwagenderayo bwerere kati weebuuza kibuuzo nti kakati omusajja ki ekimwogeza ebyo n'ebirala ajja kubyogera alimba nnyo n'ebirala ajja kubyogera abantu batidde nnyo ne bagamba ndefe abawagera banayafuzi tulabye daba endagaano ono byayogera akola endagaano on behalf of naye twabibagamba ne balowooza tulimba zezo liza ensozi gye mwalaga ffe tusaba byonna bituweebwe nti twoleka abalabe baffe baswazibwe emisana ttuku baveeyo bennyonnyoleko beeyogereko ensi bamanye kati emaya buli eyalonda Magola ng'asinziira ku Walukaga byamugambye yakutte ku mutwe n'agamba nti ate nagambye nja kudda 231 zina kuzono nja kubanga ntambulamu omwo mu constituency eyo nga bwe mbasanga ne mbabuuzaako ne mbanyumiza ne mbakola ki njagala nnyo okulaba Magola mu constituency ne luddawa neeno tuddeko ewa Lutamaguzi naye mukwano wa Magola Lutamaguzi ekyokubiri lwaki abantu basanyufu nnyo ng'ate Lutamaguzi ali mu maziga kinga onaga nti ofiiriddwa oli mu maziga naye ate abantu basanyufu ensonga enkulu esanyusizza abantu ku Lutamaguzi y'ensonga eyalisanyusizza abantu singa ne Nalukoola yagudde nga teyayise mu katuli kali omanyi waliwo omubbi lwakubba naye ng'abantu bonna babadde baagala bakubbe Lutamaguzi yayogera ebigambo naye ntandise okutya Mpuuga ono ayinza okutwala ekifo kya Erias Lukwago Erias Lukwago ekifo ekyo yakijja Kawanga Ssemwogerere teriyo mu Kampala wano eyalwana Erias abadde alabika n'emirembe tolaba nti Zahara Lwirika yawangudde akalulu muwe emyaka egi Owenalemu yagenze dda mu kooti oba agenda mu kooti oba naye Owenalemu ani awo taswala naye waliwo agenze mu kooti ne wamulya nnyama Owenalemu yagenda mu kooti mulya nnyama taliiyo mulya nnyama ajja kufuna kuza emmotoka n'ebifaanana ng'ebyo naye mu palamenti taliiyo mulya nnyama bajja kumugjayo so Mpuuga ayinza okubanga naye kubanga nalabye n'omusajja ojjukira omusajja yali mu palamenti abadde one of the best MPs wadde ekisanja kye kibadde kisoose omujjukire yali mu palamenti n'agamba nti ye yali tamanyi nti ekigambo w'ekitiibwa kitegeeza bubbi oyo naye yagudde Jonathan okimanyi nti eyaleeta ekiteeso ekijjamu Mpuuga obwesigwa kyamujjukira Ssekikubo ali luddawa yagudde eyawonyewo yekka akyali omu Betty Namboze bakireke Betty naye talina nsobi gye yakolawo yagamba nti bali mu meeting nakkiriza zeeyo ssente okumulumba nti ate Masaka yali ku mission because kuganga obu 7 Betty n'okuwona otaba kuba nti yasalawo okubeera underdog asimule engato z'abano akole buli kimu olagamba nti sente Sawanda gye nakulaba ng'oli ne Matiya Sekanjako ku STV ng'oyogera ku Bobi Wine nga bwali Daudi ng'okuba Mpuuga bakuba Mpuuga bannaaye ne mugamba nti nze ekizibu kyange kiri kimu kankikuulire kojja wange bwe nfuna information ne ntandika okukwogerako with the time information eyo ngenda ngiverifyinga era we wandabira ku KSTV
n'empuuga nga tumulasa olw'e milioni ebimeka ebitaano nalina information za mirundi 2 ze nali sirina information esooka gye nali sirina yali nti mpuuga baali tebamukubira milioni 5 eyo wali tona bagifuna nali sigirina ekyali kimukubya tebyali 5 ebitaano baali babitulaze kubanga yali evidence yali emanduso bwe bali obujulizi obwaliwo nga mukyalawo bw'anaakusooza olwaleero n'omukuba oluyi naye ng'omukuba kubanga wamulabye nga Sewanda gye yamuweereza emitwalo 5 luli naye akameseji n'akasiima oba yamuweereza akameseji good morning love n'okatulako booti n'akasiimuula nga tolina bujulizi naye ng'okasomye kati olwaleero afeesa n'omukuba oluyi n'omulimba nti omukubidde ku feesa so nga gw'omukubira kali so n'empuuga nga bamukubira 5 kati ebitaano ebyo bwe malo bitunulamu ngenda okumala okukola verification nga mu myaka 2 n'ekitundu mpuuga gye yamala nga leader wa opposition bwe yafuna milioni 5 gyali emezi 3 nga National Unity Platform ng'ekibiina buli mwezi kyali kifuna milioni 467 mu myezi 3 ze milioni 14,467 ze milioni 14,467 buli myezi 10 kubisaamu emirundi 3 ze milioni 1,12,000 nezikola ki nezigwamu kakati nga olina kyeweerabira Nyanzi Fred Sentamu musajja wa NRM ekyo kikugambira yali ekimuyisa chairman kiki yes era kyekyo but yali omuntu alokoka gwona waliwo NRM tewavaayo okyaliwo NRM okimanye nti bakyagamba nakati ndimbega waabo era nkolera bali abangamba oli wa ISO kati waliwo neyangamye mbu ate ndi wa CIA tewamulabe mu comment CIA ya America owa CIA bagamba recruiting amawanga agenjawo wano linawo ba agent omanya kati ebingi nnyo bijja kubanga byogerebwa kakati bw'otunulaawo njagala ddala obuuze nga katambi kali kenkugambye akagundi nga nnyonnyola akaani walukaga nga nnyonnyola bwe yafunye ssente endagaano ye bannaffe abali mu diaspora abo bakimanyi bulungi gye babeera naye batandise obbanja ze bawa Kyagulanyi Ssebo nti wuliriza bamanyi gye babeera okuwa omulimu mu diaspora oteekwa okubeera n'obukugu obusinga abaawo bw'obagattako oba omugaso gw'osinga abali awo katugeze bakuwa ba driver bw'otuukayo nga abaana bawe bonna bafuuka badokita tewali wasobola kuvuga mmotoka kati kitegeeza nti omugaso gwo kuyamba dokita omuvugeko ki omutwale ku mulimu naye bw'abanga asobola okukola ogwo omulimu tebajja gukuwa kati ekibuuzo ekikulu kibuuze twalonze Magoola Mugwira ne tumuwa ekifo kyaffe Munnayuganda anti ewaffe Mugwira era ne Busoga mukyala wange ngamba kinze bwe ngende waabwe Busoga mba Mugwira ebusoga ese mateeka agamba osobola okwesimba wonna ekyo sikiganye osobola okwesimba wonna naye bino tubimanye ewaffe bwe biba era buli wamu babikola n'abalala babagoba ne babagaana okwesimbawo Ngoma Njime yagende Embalala nga Museveni yamututeyo ne bamumma akalulu n'ateesimbawo Magoola twamuwadde akalulu akakiikirira ab'e-Busiro nga tumuwera ku bukugu ki twawumuza lawyer constitutional lawyer yaddeyo mu law firm era bwe nabuuza wano ekibuuzo nti bamuvunaana musango ki waliwo ejja n'atugamba mu komenti nti Segona yabadde yarafomu eza Kyagulanyi mbu n'azikweka omusango bwe gutyo kye gwava gubalemerera ne mugamba nti bw'aba yagala Kyagulanyi akole ekintu eki kati awe balawyers be instructions nti muteekeeyo omusango mu constitutional court omusango guno bwe tugenda mu constitutional court kati okuwaaba mu court of appeal kati okuwaaba tetugendayo kuwangula kati wabula tugendayo nti ku nsonga 15 mu verdict y'abalamuzi mubambye bakakasa nti byabadde si bituufu kankuwa ekyokulabirako njagala nakyo tukionzikirize tukiteekemu awo lwakuba gweyagala nnyo nti wengende eno wanonzirawo ovuganya akataka bwe buzibu bwokka njagala nkuwa ekyokulabirako nti twagala kooti streamlining ku polling station ani akulirawo
kubanga tulabye police constable ng'awa presiding officer ebiragiro. Tulabye police constable nga mwe ba agent mumusomera etteeka kyerigamba ye naakugamba nti nze orders enafunye zingamba birala naye nga si tteeka lya byakulonda. Kooti eteekwa okutaputa ku biragiro biva gye tutamanyi ne guidelines ezigira mu box yaffe ey'okulonda tugoberera ki? Kyekiba kibatutte mu kooti. Kubanga presiding officer namugambye soma guidelines zizo zirina. Oli n'agamba nti nze sibimanyi ebyo. Nze nkolera ku kye baŋŋambye. Naye nga tulina guidelines eziri munda mu kanankani mu kabox. Omuntu n'awa matuka eri nga polling station ene eri gazetted. Ne presiding officer bamu gazeti nze ali wano. N'avaayo n'agamba nti nze supervisor akulira ebyokulonda mu ggombola y'e Bufumira. N'ataking over. N'atuuka ne ku extent ebala obululu. Ye y'abala. Yajjuza bano baana be. Bw'oba supervisor to taking over mulimu gwa bano. Supervisor oba olondoola kulaba bano bakola omulimu gwabwe mu butuufu. Bakola omulimu gwabwe okusinziira ku guidelines. Era supervisor yali badde ajja ku polling station ng'ajja na kopi ya guidelines. Naye kati supervisor nga Nansubuga Rose ow'e Bufumira nga ne mu guidelines tasobola kusomamu kigambo how are you. She was so illiterate to the extent that she could not express herself in English in 2 minutes. Ngatamanyi kusoma. Ngatamanyi. Nenga gwe bawadde. Nga gwe bawadde. Waliwo eyangambe we Nakaseke yabadde agent wa Bobi Wine. Nenga bano abakoze mu kukuwa abakulidde mu kukuuma mu kulondesa. Tukira bawandiikaliza tusezo mu bigambo ne mu nnyukuta. Nenga tebamanyi kuwandiika mu bigambo. Era be babayambyeko. Nge 100 tasobola kiwandiika. Yeah. Ono n'awandiika ekigambo linafuna 115 115 kati eno emu eyeno ne bagiteekako obuteesi bwe kati nefuuka 415 kati ono n'awandiika 415 nga bano balabye 115 gy'awandiise mu figures bagirabye kati n'awandiika eno mu bigambo 415 kuba yamanyi nti ajja kugajjira bugizaati. Kati nalabye Kyagulanyi agamba ntajagenda mu kooti. Olw'ensonga nti alaba tasafuna bwenkanya. Alindako. Kyagulanyi naye aleke kukulimba. Sigamba nti tasobola kufuna bwenkanya mu kooti. Legal team yerikaani nani? Bayitirivu banamateeka asobola n'okwayalinga law firm okuva ebweru w'eggwanga. Bamata Kaluwo osobola balaba wano nga bazze. Naye gundi nga yagenze. Ani? Omuvubuka. Omuvubuka ki? Omuto kuba abaddemu. Tolaba musango. Batadde omusango. Kasibante. Kati Kasibante ayagala ki? Kasibante yatedde petition. Mpozi kagamente lwaki Frank Abulira yamusinza obululu. Ekyo tugambe nti mu constitutional petition. Mwate mwagala buwangu. Mu electoral petition. Nemba inabi mwagala. Naddala kati nga wane Uganda. Tukimanyidde ddala bulungi nnyo nti bawinyi ddolo tebasobola kusazaamu kulondebwa kwa Yoweri Kaguta Museveni. Oyo ya office yagiwaddeyo. Okitegera. Naye bonna n'abanagibeeramu bakabiri Richard Butera kabere baani abaliwo tebasobola kusazaamu kulondebwa kwa Museveni. Era yabadde alina okuwummula kubanga omukyala yali alina omumuddira mu bigere ekiri kubinza oyo yamuwaŋŋangusa tekyo kyakigendererwa. Nga dola alaba nti anaatera okuwummula nga bwembeera zonna waawumulira kubanga luli kisaakye dolo yabba mubbe era kisaakye yali qualified kati nga bw'ojjawo kisaakye dolo nga kisaakye yasigaddewo nga kizibu nnyo system eba tebumwagala nga kizibu nnyo ababiri abasigaddewo abali wansi we era ogamba n'omulundi ogwokubiri kisaakye omukola ki kati nalabye omukwano gwo nga yawangudde akalulu mukwano gwanga omusajja kati era kati gwe tuzibaza ndooza mu parliament ategera ku byenfuna muwanga yafulumye ani bamuyita Kalimu Masaba ow'Embale wa NRM yabaddewo independent ne kunerawe wa independent independent yalininga wa NUP naye simanyi lwaki yafuna kadi ya NUP kandi waliwo ground wootuuka kati Gerald Karuhanga wa ANT naye yagana okufuna kadi ya ANT n'awangula akalulu ANT finally nefunayo mubaka atya naye Gerald Karuhanga ndowooza bali abeeri bamugamba nti bw'ojjira ku ANT ffe tetugenda kukola ki tetugenda kukulonda kati ne Kalimu Masaba ndowooza kati kuba kati muwanga waba afulumye ne Gerald Karuhanga kati njagala ombulireyo kati kankuwa ekyokulabirako
abaka ba National Unity Platform 38 abali mu Buganda mpaayo omuntu ogwo ayinza okudibetinga ne Gerard Karuhanga Ssenyonyi ndoza kati senior waabwe Ssenyonyi Namboze ate kati odidde amajani ogatadde ku buugi naawe ani awo omulala Namboze musazeemu ago gaba majani ku buugi ate Ssenyonyi oyo kale asobola yongerayo omulala mulya nyama kuteesa Sewungu Sewungu naye si mubi agezaako naye obuzibu akyalina ebizibu ng'omuntu naye ku bizibu byalina likawunti egenda kuddamu omusulira Sewungu ntaave mu palamenti nkakasa ayinza okufuluma system yonna batemwagala naye mwagala ajja kubeerawo nga abavandimwe balwana naye anaabeerawo abavandimwe balina siteeke y'amaanyi nnyo nalabye basekerera Lutamaguzi mbu Lutamaguzi entalo zaabadde nazo ani awo omulala anasobola debate onoonya Abubaka anadibeti ng'akubuze yako Mitiyana Kasanda okay Kasanda waliyokko Nsamba Oshabe ne bonaaleeta mukwano gwange ono Mulima Mayuni Mulima Mayuni munamateeka nesika lwasimanyi lwaki avumbedde mu parliament eno gye tumazeeko walimuliddeko mu parliament yonna ng'ayogera ekigambo kyonna Mulima Mayuni yayogera ku byakasasiro nga bagezaako twala ekigundi dump site nga bagezaako gitwala mu constituency naye era yalinga mawulire naye debate ye ku floor ya parliament wagirabako nkyagiraba naye ng'ate munamateeka yalemerera okunnyonnyola dump site ndowooza ziri bbiri waliwo gye bayita dump site ndowooza basulayo busuzi kasasiro n'endala nga ye ennongooseemu Zambaali Bwalasiya Mukasa yagenda okwogera Naluyima era abadde ayogera Naluyima abantu beerabidde n'okwerabira nti Nekisanja abadde nsaba kyakusatu nanti yali kansala ani akufera Naluyima yasooka kuwangula mukyala Senninde yaliko mpaka parliament kino kisanja ki kyakubiri kyakusatu Naluyima yagira ku kaadi ya DP n'awangula Senninde Naluyima tawankomba Naluyima abadde kansala ng'amyuka ani yawangula Senninde oyo mulala si Naluyima Naluyima abadde yali kansala w'ekira ng'amyuka Matiya Lwanga Bwanika Naluyima kati ne bannaye okugaba obukiiko kubanga nadde nesunze nti Kosase bagikwase musajja wange Alani Mayanja kubanga nali kusuwa ddiiru nti ono takomawo muwanga nga manyi Alani bw'ajja Kosase engeri gy'amyuse ku Seggona experience eyo n'ebirala basobola omuwa akakiiko ako kati bannaye wagenda bawo okulya n'okomba essuwaani Zahara Luyirika omukwase kakiiko kyasobola okunya ebitongole abadde speaker wa Kampala naye bwa speaker tebwetaaga mu tekinologi andi kakati Zahara Luyirika ne bwaba yalikoze Zahara Luyirika ne Nalukoola ne baba balikoze tulina Nalukoola nanti kati ate balina emiguwa egibasibye Nalukoola asobola okujja mu paaka nanti emiguwa egibasibye tagenda kukolera naye Namboze Betty ajja kuba chairman owa Buganda Caucus Namboze asobola okuba chairman wa Buganda Caucus era noli yali ayagala ne bakimumma naye Buganda Caucus yo girabawo then Javira si mubi ngeri gyabaddeko Basse Makerere lecturer asobola ogenda ku finance asobola even Kebe Park agisobola kabe leader opposition akisobola akifitinga bulungi nnyo naye olabawo kati bonna abo bapima ku minzaani olaba wazo okusinga Ssenyonyi kye kimuzitoya lwakuba nti abaddeko loopu yakulirako Kosaseya Ssenyonyi alina green light zonna era Katonda ayagala Ssenyonyi bannaye era Ssenyonyi nze bwe mbanze nga mukakodyo kaffe kaleke nagamba nti mu kugwa kw'abana ani afunamu nze ndaba nga Ssenyonyi omu ku bakoze loole ennene okulaba nga bano bonna bagwa afunyeemu omanyi okumanya Ssenyonyi yabadde w'amaanyi nnyo n'okugwa kwa Lubongoya nze senga nze Lubongoya nkubalira ku Ssenyonyi kubanga kyabadde kimaze okakasibwa nti Lubongoya bwawa Ssenyonyi yalwanye nnyo bambi Lubongoya bamulangirire ebyo yabadde yeeyisaako nene kigaana yabadde yeeyisaako kantuna mu listi yaabo wano naye ekituufu kiri nti Musanje ebyenfuna abitegeera Musanje kasigala mu byenfuna Musanje engeri gyategeera ebyenfuna asoba shadow minister of finance George Musisi asoba shadow minister w'amateeka attorney general naye ate gundi waali ani kana akakyala akabigula akabine nnyo ennaku zino
Malende Shamimu abigula akabina ennaku zino ngotandise okulaba akabina ka Shamimu bamulaba nga bamugamba bigula Shamimu bigula tomanyi kampeni zaabwe tezali mu bigula oli yali munyiga oli nyiga kati olinawo bankeretanyi byanyama vimba Swengere simanyi Zake Mitianas nkeretanyi minisita wa byabusubuzi Swengere minisita wa bya music entertainment tetujinayo waliyo alina Bashado minister wa culture and arts ewabadde Irudamani ni Idamani yakozewo ki nanti neno talina kyagenda kukolawo Nassolo simanyi bukugu bwa Nassolo Namboze obomujja mu local government omutwalewa Namboze abere chairman wa Kosas iwa gundi Buganda Kokasi andi kubuzize ekibuuzo Buganda Kokasi ogirabawo Buganda Kokasi weringa Buganda Kokasi naye abagenda ogitulamu teriiwo then waliwo omuvubuka omuto oweno mukono bamuyita Maseruka Robert abaddeko guild president we Makerere wadde muto naye ndaba ku magezi ge aso pikinga ante ajja kupiikinga aso pikinga omanyi kwegamba waliwo abantu nga boba one eyed man among the blind obera king no Maseruka is good ngo wadde mwana muto but engeri jabaddeko guild we Makerere ekyamazima n'amagezi genyini agayina muto wankasiba era bakolawo bino butalita Kashamimu muto wankasiba nambasa kubwa kwa parliament ayina olugero lwatera okukwasa ennyo omuwa butwali n'emmere ye namutawe tabula gwatta namutawe omuwa butwali n'emmere ye atabulwa gwatta olaba Maseruka nga awona okufa emmere y'omuwa butwa kuba nti reporter we mukono naye ngamba basaponsa ba Maseruka tebategereke kabalaka bali munda mu then Sekabira Denesi kyembadde nkugamba Sekabira nesi mubi muvubuka muto kisanse kyakubiri but ayinza opikinga Brenda Nabukenya ate yasingako kwabo oyogera bakuba nti naye ayina enkola endala omuvuka agenze nanyonyola nagamba nti bonna abawangudde abasinga obungi ebitundu 9 ku buli 10 bali abakana kana bigimbe simumanyi nnyo naye alayika simumanyi nnyo bali abakana mu 7 abaka ba national platform ana mu 7 towezaako babaka 10 batayina kakwate mu NRM system y'emyaka ana tosola jewala because abasinzo okujja mu politics kati awo mutandise okuwoleza kankuwulireko abalonzi babadde basuula Seggona Zambali Nakimuli Namboze abalonzi babadde basuula Seggona nga bakugamba nti kitusuuza Seggona Bukodo Kabusu Moses bwe yagenda mu kulunda kuli okwasooka ne bamusuula ne bagamba nti Mukodo Kabusu Moses naddayo mu kisanja kino mukakasa nti mu kisanja kino Kabusu Moses wabafunye siringi 10 ye nga Kabusu aliddeko siringi 10 ezira nazigaba ne ekyenda kyonna akizizaayo mu constituency n'abazimbira enguudo n'abazimbira ebinaala n'abaleetera emmeri lwi batambuliranga ku maato nga bafa buli lunaku n'abakolera enzizi ku nyanja kubadde tekuli mazzi ga kunywa naye nane bwe natuuse sebo nga batugamba nayikondo yagitwale yayita natuwa nayikondo nga tetunywa mazzi ag'ennyanja gaali gatutta ne Ivan si musajja ono wazungulu nawe lekana ngojeko kogerera zungulu kyeyune mugezi ekyo kituufu yasoma mugezi ekyo kituufu nakyo ali musajja mugezi asobola shadow minister information abadde Nakimuli bamukubako ndowooza mulundi gumu naye abadde omugotagota bagende mu bukiiko naye ekyamazima public acceptance capability ne capacity zaabwe abasajja n'abakazi bana abamu zibuusibwa anti kakati Mwami Museveni yabadde yeetaaga soft parliament era yagifunye anti Kyagulanyi has delivered the soft parliament kubanga saazigomba talina era kyakoze kyamaanyi wadde abadde muganda wa Semaganda oyo Semaganda gwe bakubye akalulu mu Busiro North akalulu ke basokolangirira mu Wakiso district ye bamugusa mangu okimanyi nti Wakiso national unity platform yatusangayo natugina 100% mwajiruzinze basatu kati katwaluzinze ebifo bisatu bati mwabaluzinze bati mu mazima basi mu mazima nakyo kikulu ojja wange njagala nnyo okkiriziganye nange namutawe okkiriziganye nange nti ne bwogamba kati gwe Wakiso ogamba twaluzinze ebifo ebi bisatu naye tetunaluzinga bisatu okimanyi ne Kyanansana municipality nakyo kya government ate kya Zambali nanti kati gwe tumanyi
tuve mu theory ziri eri mabega wa kibiina wa NUP period n'ekya government kimala kubanga bonna atandika obba pepeta bonna buli omu alina gy'avuga emmotoka n'agenda bali ndowooza nti gwe nga namuli tokimanyi ekyo era buli omu alina akasimu akali mu drawer katakozesa ng'alina balina okukubirako era ne bali abakakwata nabo balina akali mu drawer bamanyi kali nga zino bakimanyi bana bayayi basobola zitaapinga naye ng'olina akabeera mu drawer okajjayo ekiro ku ssaawa 5 akali mu mannya g'omuntu omulala ennyo obeereyo ne Anodi Anodi tomulinaako mukwano tomulinaako ki ogamba sekanjako nfunira era nga n'omukulu gw'okubira naye alina kasika mu drawer ng'akimanyi ku ssaawa 5-6 mulina okwogera ku babaka 7 kuwerako ababaka 40 abalina obusimu obwo si bokka bonna basobola okubeera mu sisitemu y'emyaka na kizibu okugyewala kizibu nebyo bye tubadde tubagamba bulijjo tebasobola banga in fact Sewanda gy'olwaleero kambenze nenvayo nga njala kwesimbawo ng'amaanyi ekyamazima nga yina abo abasajja wadde embeera sibalina nga kati we sibalina basobola okunneetolola mu nnaku 2 myaka ano gimanyi ng'omuntu yali mu buyinza olaba n'eggaali yennyini yatuuka n'anyigako abasajja be mbadde ne mukwano gwange kati Paulo Biya ku myaka 5 gyafuze nga basobola omulangirira omanya nti system naye agiina najja nambuuza ekibuuzo ekyekisiro ddala mwami Sewandagi ku myaka 25 gyonna gye mumaze nga muvuganya Museveni okakasa abadde opposition mutunulidde bwenti nenkwata ku ttama bwenti nalaba omusajja omukulu ojjukira gwe twalikodinga naye programu y'ebyobuwangwa ow'ekayunga kati waliwo Bobi Wine okuteeka ekimuli ku malalo g'Obote n'agamba nti bwana abyogerako Bobi Wine kijja mukuba mbwaniza okujjayo amazima Bobi Wine kimukuba nemugamba nagamba nti gwe tulinamu essuubi yekka tulaba asobola okuwangula akalulu kati musajja atolooza atunula atya nemugamba ekituufu nze nkubuuliranga muntu ow'amawulire in fact so ow'amawulire munnamawulire ow'amawulire ne munnamawulire baawukana nemugamba naye ku system eno eriwo emyaka 4 gwolaba Bobi Wine omulangirira waayitawo ennaku ntini Bobi Wine ng'ali Masaka ng'agamba bijabaka matasobola mulangirira gadda musika nemugamba ndowooza wakye nagamba bintu ate nga bizibu wadde naye ku myaka gye ye nga lowooza nti ono asobola okulangirira oli naye ne bwe baali badde basobola okumulangirira National Unity Platform yalekayo ebifo bimeka nga tebisimbye mu bantu 210 meka biwera 2 n'okusoba 226 weetaasimba babaka kati ng'erina ababaka 48 tebawera 5 47 bunze bamuwadde declaration certificate gwe bongerako 48 Magora ate nga independent wetaaga ali ku kibiina bali 47 yensonga lwaki anti bagibalira omu wadde Kaluhanga kati oli yambuuza nti Sewandagi lwaki oyogera ku 3 ne mugamba nti tunula National Unity Platform ebadde erina ababaka 57 ku 57 abo nga 2 omu w'ebusoga kye bakutika Manjeeri omulala w'ebugisu Nambeshe be babaka 5 mu 5 kati ku babaka 5 mu 5 yafunye mu Buganda ebifo 38 ebifo ebya 38 jjako ebifo 5 bye baawangudde nga bipya National Unity Platform tebadde nabyo 5 byokka biri 5 ebirala biri Busoga eyo ebirala biri Busoga wategedde lwaki National Unity Platform yawangudde Busoga sinaba kukikolako okunoonyereza naye kikolako kikoleko okunoonyereza naye 5 bye baawangudde ebipya bw'obitoola ku 38 National Unity Platform esigaza ebifo 32 ku bifo 5 mu 5 byebadde ekola ki byebadde erina mu Buganda ebadde erina ebifo 5 mu Buganda kati esigaza ebifo 3 yensonga lwaki nkugamba nti baafunye ababaka baawangudde ebifo ababaka 3 mu bameka mu basatu kati ababaka aba 3 mu 3 olaba nga National Unity Platform bwegattako abataano bawe n'ebya nabaka 38 ku 38 nga tulina bifo 15 mu Buganda 12 mu Buganda bwe bayingira mu kokasi ya Buganda bujogamye nti Buganda kokasi weri ani agenda okufuwa Buganda kokasi ebere na rem edindako okufuga Buganda kokasi
olina okubeera nga gwasinga yababaka NRM kati Namboozi bambi kimu Namboozi tayinza kubeera chairman wa Buganda Caucus ekyo kimbadde nkugamba kimuvudde mu ngalo kati mutaddewa asigale mu government assurance wakuteeka mu local government assurance local government ya Naluyimera yagibaddemu because Naluyimera yaliko kansala alina experience mu local government wadde nga ne Namboozi yakiikirirako abavubuka ku district Mukono naye ate onaamusingako kati ebusoga olutalo lwa Kadaga ne Ntamonge lwe lwalesa abakaba parliament 8 aba national platform kubanga Anita Amongo yasimbyewo ne Rebecca Alitwagada n'asimbawo kati nga bo balwanira mu pulu ya NRM ne bagabana obululu bwa NRM National Unity Platform neita wakati naye atabala ndukosa mukwano gwaffe bijirwa ate bamunyigidde bunyigizi wakati gakaba gakomba ye bamunyigidde bunyigizi wakati kati soba nabala olutalo lwagaziza bugaziya muwatwa we bayise era yensonga laki bamala okuwangula bebusoga abasinga bagenzeko ewa Kadaga ne bamwebaza bo bakimanyi nti wadde NUP abawa tikiti but jukira Kadaga factor y'amaanyi ebusoga bobo ni watuka ebusoga Kadaga muyita senga yakimanyi wamwogererako ekibi kyonna naye yennyini tasobola kajjayo kati yensonga laki walawo olukunga general kali aka president ebusoga Kyagulanyi sinaba kugatagata results zange era yakakubye yasinzeeko ku president Museveni wadde sikule imagine yeria ya 220 luli yakafuna n'ebitundu 97 kati kuluno yabadde nga mu 54 ng'ono ali mwana mu ekyo kinayogera nga tuli wano so kati kugamba nti Kyagulanyi tayinza kwongerako ku bungi bwa bululu bwabadde nabo okujjako okukendeeza obukendeeza kati fekyo kyetusaba Kyagulanyi akome okudoling body fwe bannabyabufuzi tulina balabe ba lugenderezo ate tetulina mukwano gwa nkalakkalira naye omusajja nga nti Bobi Wine taddamu kwesimba ku Museveni kuba waddamu buli wesimba ku Museveni obunafu n'okumugyamu obwesiga mu public obwesigwe ndowooza yabadde Fifida Queen yakolanga kubukedde okwo ng'agamba naye lwaki bannabyabufuzi aboogera ebigambo babyerabira Lutamaguzi yagamba nadda mu kalulu kano ajja kubadda celebrated full of the 21st century kyokka yakazemu atali mu kakaabira and he was among the fools of the celebrated full of the 21st century kati nawe era tumulaba bumulaba nga akaaba ate nzibudde amaaso tonakuwala nnyo Buganda Caucus bano bagitutte NRM yatutte Buganda Caucus sebegenda beera NRM ewangudde Buganda Caucus ate kati njagala tulebe Buganda Caucus abaka 67 aba NRM abali mu Buganda Caucus kubbo kuliko abaka 45 nga bonna ba Muhoozi project Bakabanda bano gutunula bonna bapiraawo Kasanda wali atukunda Rebecca ekiboga waliyo Muhoozi Desire amanya agali gino ba mu Buganda Caucus bana soko kwogera olumyo olumu tebasobola kwogera Luganda mu Buganda Caucus era nga bibadde obwedda kati kitegeeza nti tulinze okulaba NUP kati ffe abategeeze mu press conference za Buganda Caucus ngali NRM bwe badde tegenda kati NUP atera nabo batagendeyo batono kubanga bonna bakkanya na kiri agenda yaabwe yabadde yakujja Buganda mu politics bakikoze nakugamba nti ekyo Museveni yakitandika 2009 bwe tumala okuvaawa ebugerere Museveni n'agamba nti let me focus here n'atandika okutunuulira awo nassaawo eriiso lye George alabe n'atandikira waffe Mengo n'abanyigamu abantu Katikkiro Peter Mayiga olwatuuka Mengo bepwa buli yali ku opposition yenna wakanya government akola ki yenna n'amugufulumya Mengo mwebali era mbulirayo gwomanyi abana bali ku CBS awo bawagira Bobi Wine bawagira basobola kyogera bawagira Bobi Wine lwaki bamukyazaawo anandi kati si management dedi bane management anti byalidde biringanga byamaje bana bawansi bayinza okubanga bakuwagira naye komanda go weetaaga yekka weetaaga komanda kye kikulu komanda kye kikulu komanda bwabagamba nti mukube ne bawagira bamukuba tewala abasirikale ba polisi nga bakuba bakazi baabwe nga akuba mukyala we olwokwekalakasi lwembeerembi olowooza eriyo omusajja agala okuba mukazi we obawimba baali basula mu mama yingi ya pole nga babwetaaga kati awo kasita batandika okutujjawo era mu kulonda kwa 2016 kwe kulonda okwasooka mu byafaayo bya Uganda okusanga nga Buganda eri irrelevant
Buganda nga institution. Yes, ng'ensonga zaffe ttaano simanyi zisema songa ze twali twakoyiringabo nga tezikyamatalinga nga tolina gw'ozigamba. Singa twabadde mu nsonga zaffe sema songa ettaano Magola yali wanguddewa. Nze kasana kuwerawo eryo n'Opio. Opio. Opio yawangudde Entebbe. Si Entebbe. Busiro South. Busiro South ye. Naye ekizibu n'awangula Bamatiya Lwanga Bwanika. Kyavudde kuba NUP abamaze okuwangula. Ku kalulu akawedde. Ewakiso. Ssemujju bali baganya omulangirira. Nsumugapo bali baganya omulangirira n'abalala. Be bali bamaze okulangirira. Baasigalawo ne bagamba tetuva wano nga tumulangiridde bannaffe. Bano bodda buli gwe balangirira Zambali bamulangirira ng'atambula agenda. Kati Charles Matovu ne banne bano baani nono w'Entebbe municipality owa NUP ndoza Nabatta Joyce. Basigadde nga balina kwerwanako bokka ate nga order eri wali bagamba nti Fuluma. Ne bamaliriza nga bakoze buli kye bakoze kati obuzibu bw'okangaza nti Fuluma. Buli omu yayeefuddeko yekka. Tewabadde unity yonna. Naye ng'ate baali bayingira mu kalulu baatulimba nti bali ku protestive vote. Protestive vote yakoze ku bo. Ate buli eyawangudde akake yafulumye bibye. Eriyo ne gwe baŋŋambye baamugambye nti bw'oba kati olwa abajja okulwanira Wayiso mu ffumbiro benkakasa obulungi babadde aba. Omu yabadde wa NRM. Oyakubye essimu naye nga naye bwe gyali waliwo omulala nga wa NUP. Owa NRM ne bamugamba nti sooka ofe kubikwata ewuwo kuba nawe bakutwala. Naawe bakutwala nga tonnalwanirira Wayiso mu ffumbiro lwana ewuwo. Owa NUP ne bamugamba nti kati gwe olina choices bbiri. Bwe tulangirira Wayiso mu ffumbiro gwe tetukulangirira naga nti basebo mulangirire nze oli musibe muleka alwane byafe bibye era n'afukamira wansi naga nti mulangirire tukulangirira on condition tojja kwogera kigambo protestive vote kiyisa mu kamwako wamuwuliddeko ng'akyogera tasobola. bwe twabadde tugenda mu kalulu si yabadde akulembedde mu protestive vote. Kana akalulu nga kabadde mu science mungi. Nakugamba oyo gwe bayita omuyeekera Yoweri Kaguta Museveni. Ebigambo bino bitwogera biruma. Bangi tebaagala kubiwulira ago ge mazima. Naye nga ffe ge twogera bajja tunyigira bajja kutukyawa. Era ne mukwano gyange bankubidde essimu nangandi Mami Sewandagi tukweraliikiriddeko kubanga n'abaana ba National Unity Platform abo nabo balina emmundu. Konze wangi nti balina emmundu goyinza okulooza nti ba gavumenti okabe balina emmundu naye abaana ba National Unity Platform abo balina emmundu era tambula nga weegendereza. Goyogera mazima naye tebaagala gawulira. Kituufu tebaagala gawulira naye nze tekijjawo mazima gange. Waliwo omusajja ono gundi eyafa Ichuli. Ichuli yafa naye abantu bajjayo butambi bwe babuza ku ssaawa eno nga byeyogera alinganga byeyogera akyaliwo kati. Yani bali atudanga keeki eyo kya. Nga byeyogera eringanga omulanzi. Ebigambo Ichuli yabyogera myaka 10 emabega ku Lutamaguzi. Akatambi abaana bakataddeko katinga Lutamaguzi. Asooka kukaaba ne bazaawo Ichuli. N'ogamba nti Ichuli yagolokose eggulo. Sewandagi. Mukama emboozi tebankadde. Aginyumya yagikaddiya banyabo ne basaba badde batuuliza era batulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala ebigambo bino bitunyuma ebyaffe. Naye tubagwe tukusaba obisengejje. Jjamu ebyoka ebikugasa. Oba musiru nnyo bwe twogerera essaawa nnamba mu byetwogerera oba nga tolina kyofunyeemu. Tekiba kya bwenkanya nga gwe ekigambo kyolina okutwanukuza kutuvuma. Abatalina data nga mwagala tubawe ku data musobole okulaba vidiyo zino. Bw'olabako akatono nga tonnanvuma nkubira akasimu. Njakuwa data mulina musomere simu gy'abakubako 0702 4388 52 ngisomedde bengenda okuwa data bw'aba talina data alaba vidiyo yaffe ankubira essimu atanagira batanga talina data kuba essimu internet omanyi bagijjako ne bagizzaako naye tebazzaako social media teriiko era abantu mukimanye bw'oba oyagala okulaba social media olina kuteekako VPN simanyi Nyombi Tembo ebyo tabikkiriza. Nyombi Tembo manyi nti omu kubasooka okusanyuka nga President Museveni yawangudde. Okimanyi nti Nyombi Tembo alina n'omubaka gwe yayita omubaka oweri eyawangudde Kasanda yamuyita mu maka ge n'abakolera n'ekijjulo. Ayawangudde Kabuye. Ambo oyo mutabani we ndowooza amuyita kojja. Tomanyi nti constituency eyo Nyombi Tembo yali yagikiikirira. Gundi n'agimuggyako Simewo Nsubuga. Simewo Kabuye n'agimuggyako. Kati ono yawangudde alina ndowooza ayita Nyombi Tembo kojja. Era Nyombi Tembo y'omu ku basalente. Niyo omuntu akulira ekitongole kya gavumenti. Nobeera bw'otyo. Anti kakati singa abadde yasalente
nga wangudde wa NUP awo gwali badde musango naye omanyi bwe yagambye nti kati balina na gavumenti ya Muhoozi jajja ju n'agamba nti ne Muhoozi naye bamulinda akola ekitongole kya gavumenti bw'atyo bw'ayogera kale mwewale nnyo okubeera ensowera mubeere enjuki egenda awakyafu nenoonya akalungi mu bye twogera noonyaamu waakiri akalungi akatono akalina kikakwongerako ebyo ebitakugasa bitulekere bwe twogedde baba tobiwulidde ddamu obiwulirize ogwokubiri n'ogwokusatu bwobimalako ogwokusatu nga tobitegedde ebyo byesonyiwe tuba tetugambye ggwe naye linda tukomawo ku lwokutaano tuyinza okwogera ebinaakuyamba kale wonna wosinzira okubeera nga otulaba eyaleero ebadde mpanvuwanvumukko okusobola okwongera okugaziwa okugjayo ensonga ez'enjawulo ndowooza kulokutano lisiti tunaaba tumaze ogifunayo neya Buganda ey'ababaka ba paalamenti aba Buganda tujja kuba tugirina n'olwaleero naalibadde njirina naye lwakubanga neebase nnaku zino mbadde mukoowu nnyo mbadde nteekwa okwebakako yabadde mu nsozi ng'osaba enkya kulonda ba Lord Mayor Erias Lukwago temwerabira mikwano gyange tetuteekwa kuva ku mulamwa Erias Lukwago y'engabo y'Abannakampala ekyomukisa omulungi muzuukuse mumaze okumanya ekigendererwa ky'abannaffe aba National Unity Platform kyakujja Buganda mu byabufuzi bya Uganda kujja abantu abali credible mu politics kukuliyetingira General Muhoozi Kainerugaba oluguudo olulungi olumutuusa mu bukulembeze bw'ensi eno. Kale tugenda koma wano olwaleero tutandikirawo naku lala akuume